ministers from Masajja Christian Center, yatandikibwa omusajja wa Katonda which was started by Bishop John Salikatumba. Bishop John Salikatumba. Abatumidde nnyo. I send greetings to Abagala you. nnyo. I loves you. Lumu mujja mulaba kubanga one day you will see he's also yearning. He's also yearning. And I know one day you will come here and we shall watch him. Praise the Lord. We are going to enter into the word. Let us thank. Again, I'm talking to. But God is telling us something. He's bringing his voice unto his army, which is under his, and the army which is dwelling on us, and that is the art of God. Praise the Lord. That his heart is very, very big. As it is very big, today God is bringing a voice to his army, which dwells in his tent. Praise the Lord. Which dwells in his tent. The one who can endure the word of God. Praise the Lord. Amen. Kubanga oyo atuukiriza ekigambo kye w'amaanyi. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Atuukiriza ekigambo kya Mukama waaki. The one who endures the word of God is powerful. W'amaanyi. Is powerful. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Obanga ddala ddala oyagala okuba ow'amaanyi. If you want to be a powerful person, wuliriza nnyo eddoboozi lya Katonda. Listen to the voice of God. Oyagala okuba ow'amaanyi. If you want to be a mighty gondera nnyo person, eddoboozi lya Katonda. you should obey the voice of God, lyaleeta eri ejje lye. which brings to his army. Bino ebiro mwe tuli olwaleero. The days we are in, si biro bya kulya. they are not the days of si biro eating. bya kunywa. It is not the days of si biro drinking. bya kuleekaana Not the buleekaana. days of shouting. n'ebiro bya kusiriikirira. It is the days of keeping okuwulira quiet, eddoboozi lya Mukama. to listen to the voice of God. lyogera ki eri ejje lye. What does it speak to his army? Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. gye tuvuddeko emabega eri. Sometime back where we have been, weewaawo era tubadde mu lusiisira lwa Mukama. Era muyuze omutima gwammwe, so si byambalo byammwe. Mukyukire Mukama Katonda wammwe, kubanga wa kisa era ajjudde okusaasira, alawa okusunguwala, era akwatula nnyo ekisa, era ajjusa okuleeta obubi. Mukama yebazibwe nnyo. praise the Lord. Era muyuze emitima gyammwe. Lend your heart. Agambye muyuze emitima gyammwe. Lend your heart. Tagigamba bali mu owino. He's not talking to the people in the market. No, nedda. No. Tagigamba bali mu katale. He's not talking to the people in the agigamba market. kanisa ye eba olusiisira lwe. He's talking to his temple. Abatuddeko wansi. The one who has sat down. Bagamba okuyuza emitima gyabwe. That to told their heart. Muyuze emitima gyammwe lunnyo. Lend your heart. Emitima gyammwe. Your heart. So si ngoye zammwe. Not your garment. Ne mujjako amasaati. And you put off your ne mwambala shirt. amakutiya. And you put on socks. Abange ebyo si byakugamba. And he's not telling you to do that. Alaba katale k'oleese. He's seeing the market you have brought. Tanaga nti yuza engoye zo. He has not said that. Oyambale ekkutiya. And put on. Kubanga weekalakaasa bakuggulire. Because you are demonstrating. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Agambye era muyuze emitima gyammwe. That lend so your si ebyambalo byammwe. not your garment. Munkyukire. Return oba mukyukire Mukama Katonda wammwe. Return to your Lord kubanga God. wa kisa. Because His gracious era ajjudde okusaasira. and compassion. Abange tukomewo eri Katonda. Let us return to God. Tukyukire Mukama Katonda waffe. And let us return to our Lord kubanga God. wa kisa. Because His alwawo gracious okusunguwala. takes long to get anger. Ajjudde ekisa n'okusaasira. Is full of mercy. bino byonna bye twekola. Whatever we do. bino byonna bye twevulunga mu Whatever nfuufu. we are doing. bino byonna bye tuleekaana. Whatever we shout. ebyo tebikola makulu. They are not making Katonda sense. akolagana n'abakkakkanye wansi. God deals with people atugamba humble. tukkakkane wansi n'okusiiba. Let us humble down and we fast. n'okukaaba amaziga. And weeping. n'okutya n'okukankanira ekigambo kye. And tremble into His wansi word. ku ttaka. On the ground. so si byakwekalakaasa
ku TV not striking ne the twambala television, amakutiya. and you put on socks. Mukama yebasibwe nnyo. Praise the Lord. N'ebirala bingi nnyo tubyekoze ne tukola katemba. And we have done a lot of Ebyo things. katemba Katonda tamutunuulira. And God is not Ayagala mutima. He wants the Agambye heart. muyuze emitima gyammwe. That lend your heart. Mukama yebasibwe nnyo. Praise the Lord. Atugambye kuyuza mitima gyaffe. He has told us to toll our hearts. Kakkaneko wansi And we humble ourselves w'omukono gwa Katonda. under the hand of Katonda God. asobole okwogera gye tuli. And God can speak to us. Haleluya. Praise the Lord. Agambye era muyuze emitima gyammwe so si byambalo byammwe. Not your garments. Mukyukire Mukama Katonda wammwe kubanga wa kisa. Return to your God, because He's gracious Era ajjudde okusaasira. and full of compassion. Alwawo okusunguwala. It takes slow to hunger, Era akwatirwa nnyo ekisa. and He's having a lot of Mukama love. yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Akwatirwa nnyo ekisa. He's full of Era love. ajjudde obutaleeta bubi. Oyagala okukyusa Katonda? Do you want to change God? Katonda ng'anaakola mu bulamu bwaffe If God works to tuteekwa us, kukola bino. we have to do this. Ffe ng'olusiisira lwe. We as the temple, Ffe ng'eggye lye we as His erituula army, mu lusiisira lwe. which dwells in His Tuteekwa kukola temple. bino. This is what we are supposed to do. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Tuteekwa kukyukira mu Katonda ne We have- tuyuza. We have to return to God Ne and we tuyuza lend, emitima gyaffe we lend our hearts. gye tubadde twabumbabumba nga tugibumbiddemu ebintu We ebitategeerekeka. have made a lot of things. Tuteekwa kugiyuza. We have to lend them. Tuggyemu ebifaananyi byonna ebibaddemu. We take away all the pictures, Tuggyemu okweyagaliza. all the things of wishing Tuggyemu ourselves, enge. to take away envy, Tuggyemu okwekulumbaza. to take away all those things, Tuggyemu amalala. to take away pride. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Abanga abantu bajjudde amalala mu lusiisira lwa Mukama. People are having a lot of pride in His Oli house. talina na nsonyi kuyimirira ku kituuti Someone is not ashamed to nti nze stand and say omuvuunuzi owange musasula obukadde 2. that I paid 2M Nze to my omuvuunuzi interpreter. owange musasula obukadde 2. I paid 2M to my Gwe interpreter. oli wanjawulo nnyo Katonda akusasula mmeka? Are you too special? How much are you being paid? Kituufu mugagga alina nnyingi. You are rich. Naye w'otuukidde okugamba nti omuvuunuzi wo That your gw'omusasula obukadde 2. that you pay an interpreter 2M. Gwe oli special nnyo mu maaso ga Katonda. You are too special before the Lord. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Kitegeeza ate gwe Katonda ate gwe akwagala kyansusso. That means God wants Akwagala loves you so byanjawulo much. nnyo He loves you in a by'atayagala different way, balala. where He doesn't love other Mukama people. yebazibwe nnyo. Praise the Ago Lord. ge bayita amalala. That is what we call pride. Ago ge malala ge tuleese mu lusiisira lwa That Mukama. is the pride we have brought in His Atugamba temple. tukyuke. He has said, let Tuve us mu change. malala ago. Let us leave that pride Tukyukire Katonda. and return to God Tumukaabirire and atusaasire. weep into Atuggye mu malala ago. take away from those Atusonyiwe pride. byonna bye And He tumusobezza. forgives us whatever Kubanga we have tukoze done. bingi nnyo. Because we have done a lot. Otherwise teyandikanyiza lusiisira lwe kuluggalawo. He would have not allowed His temple to be closed. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Teyandiganyiza lusiisira lwe kuluggalawo. He would have not allowed His temple to be Singa closed. tubadde tukola emisango gye. If we are doing right Teyandiganyiza things, lusiisira lwe kuluggalawo. He would have not allowed His temple to be Kubanga alina closed. obusobozi bwonna. Because He's capable. Abange ffe tuteekwa okuzza ekitiibwa kya We Katonda. have to return the glory Mu of God lusiisira lwe luno ffe tuteekwa in His okukizza. temple. Nga tusaba ekisonyiwo. And we ask for Kubanga onyiiru forgiveness. gambye nti ye Katonda alwawo kusunguwala. It's the Lord who takes slow Ate era ye anger. Katonda eyejjusa okuleeta obubi. And God will repent to Mukama will bless yebazibwe nnyo. Wow. Ye Katonda eyejjusa okuleeta obubi. Is God will Gwe nange mwana wa Katonda ndaba. you the son of God Singa will see me. tunaategeera ekigambo kino. If we Ne understand this tuva mu word, maaso ga Katonda n'okusiiba n'okukaaba n'okukankana And- n'okukyuka. and we go before the Lord to change our hearts. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. N'okukyuka ne tudda gy'ali. And we return to Ne Him. tuva okulaba mu kulaba olusiisira lwe ng'obuduuka bwaffe. And we leave His temple to be Ne our tulekeraawo shops. okulaba olusiisira lwa Mukama ng'akatale. And we live to see these Mwe temples as tukolera market. ddiiru ne zikutuka. And we make deals and they pass. Ensi n'etutegeera n'okutegeera nti abo bafere. And the world gets to know that we are fake Mu people. lusiisira wakati mu lusiisira lwa Mukama. Inside His church. Nga mmaliriza. As I wind up, Tugende mu maaso n'olw'ekumi let us go on verse 14. Yoweri 2:14. Ani amanyi oba nga taakyuke ne yejjusa n'aleka omukisa ennyuma we kye kiweebwayo ekyobuta ky'obutta n'ekiweebwayo ekyokunywa eri Mukama Katonda wammwe. Wulirayo. Ani amanyi oba taakyuke ne yejjusa Who knows n'ataleeta
mukisa. Mukama yebazibwe nnyo. Ani amanyi oba taakyuke? Oyina garanti eyo? Are you having that guarantee? Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Kola ekigambo kye. Do his word. Atugambye kugwa mu maaso ge kukaaba maziga. He has said us n'okusiiba n'okukaaba n'okuwuubaala. and to fast and weep Mukama yebazibwe and nnyo. mourning. Buli ali mu lusiisira lwe bino bimukwatako. Whoever who is in his temple olw'okukyusa omutima gwa Katonda oguzza gye tuli. to change his heart to Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Omanyi oba taakyuke? Do you know where Omanyi oba taakyuke? Are you aware where he is not Abuuziza going to ani change? amanyi oba taakyuke? Who knows whether he will not change? Singa tunaaba tukoze kino kyatugamba okukola, If he can do butereevu what he has ateekwa done, kukyuka. he will change. Ateekwa kukyukira olusiisira He lwe. will return to his Ateekwa faith. kuleeta He kisonyiwo. will give forgiveness. Ateekwa kutwagala buto. He will love us again. Ateekwa kuleeta mukisa. And he will bring a blessing. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Abange tukomewo eri Katonda. Let us return to Tukole God ekigambo kye. and we do his Lino word. lyekkondeere lya Katonda lyafuuwa eri This is the olusiisira lwe. trumpet of God is blowing. Lino lyekkondeere lya Katonda lyafuuwa This is the trumpet eri of God olusiisira lwe. unto his temple, Omutudde ejje lye. where his army Gwe dwells. mukazi gwandaba. You lady who is Naawe watching me, musajja gwandaba. and you man who is Bino watching ebiro me. si byakwogera bwogezi. These are not the days only Bino to ebiro speak. bya kukyukira Katonda. These are Bino bya all. kubuuza Katonda. These are the days to ask Bino ebiro God. bya kwenenyeza These are Katonda. the days to repent Bino to ebiro bya God. kugwa mu maaso ga These are the Katonda. days to go before the Lord, Okumukaabirira to cry unto him nga tuyuza emitima gyaffe as we let our nga tugwa mu hearts maaso ge and we go nga before tugamba him Mukama and we tusaasire. say, Lord have Mukama mercy. twayonoona. We sin. Twakusobya. We made mistake to you. Twakuleka. We left you. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Naye Lord. kati tukomyewo gy'oli. Now we have returned to you. Tukomyewo gy'oli Mukama. We have returned back to you. Otusaasira ayi And Katonda. have mercy, God. Ani amanyi oba taakyuke? Who knows whether he will not return? Ani amanyi oba taakyuke? Who knows whether he will Ne not yejjusa lie n'ataleeta bubi. and doesn't bring wrath N'aleeta omukisa ennyuma we. and brings blessing behind you? Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Baana ba Katonda. Children of God, Kino kye kigambo kya Katonda kyaleese olwaleero. this is the word of God he has brought to you. Tuzibuke amaaso. Let us open our Ffenna eyes. abatudde mu lusiisira The lwe. one who dwells in his Ffenna temple, abayitibwa ejje lya the Katonda. one who are called the temple. Tukyuke tukole emisango gya Let Katonda. us try to do the things of God. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Bw'atutunuulira bw'ati. When he looks at us, Ejje eryo aliraba weewaawo weriri. he sees that our Naye temple birabika is, ebirowoozo byalyo byonna libiri walala. but the thoughts of his army are Ebirowoozo different. by'ejje lya Katonda biri walala. The thoughts of his army are Emitima far. gyaffe gijjudde ebifaananyi. And our hearts are full of images. Biraba bugagga bwaffe. They are seeing our Ebifaananyi riches, by'okuzimba embiri zaffe. the pictures of Buli building muntu our waali azimba parish. bwakabaka bwe takyazimba bwakabaka bwa Everyone Katonda. is building his parish. Abantu abalina access okukola eddoboozi erimu ne bakunga abantu. The people have access to Buli make muntu one voice. akunga kuzimba bwakabaka bwe. Everyone is mobilizing to build his Abantu kingdom. omuntu yandiyimidde n'agamba bino ebiro bannange byakunoonya Katonda. And everyone would have sat and said Atugamba that kuweereza this, kiweebwayo. and tells us to bring us Musindike tithe. kweno ennamba. Send on this Naye mobile ng'abantu bali number. mu mayumba bafiiramu enjala. And the people are inside the house. Kama not yebazibwe able to nnyo. eat. Ekiseera tukikozese bulungi ab'emikwano. Let us use this time very Katonda well. ekiseera kyatuwadde okutuggalirako mu nnyumba. The time God has given us to close us in Tatuwadde his house. kiseera kya bwereere. He has not given us that Atuwadde time. kiseera eky'okuleka ebirala He byonna. has given us that time to leave Tukomewo other tunoonye things, obulungi bwe. to come back and look at Tuwulire his kiki goodness kyayogera gye tuli. and listen what he Kubanga talks ye to us. Mukama w'eggye. Because he's the command of the army. Ye Mukama w'eggye. It's the command of the army. Eggye eritawulira Mukama waalyo The army which doesn't listen to the liba commander, ligyemu. it is the disobedient army. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Eggye eritawulira Mukama waalyo The army which doesn't listen to his liba commander, ligyemu. it is a Era disobedient army. n'ekyokulikolera Katonda aba akimanyi. And God knows what can do Mbadde to saagala that. tutuuke ku gundi eyo ku kiseera ekyo eky'okutukuba naye tukomewo tugwe mu maaso ga Katonda Let us twenenye repent before tugambe we are Mukama punished, tukomyewo and tell God that we have returned eyo yonna gye twali twasaasaanira tukomyewo where we have been buli scattered, muntu gy'abadde yasaasaanira taata tukomyewo where we have been scattered. Lord, we nga have buli come muntu back, akola ekigambo kya Katonda. and everyone does the work of Yagambye God. wali waggulu we twavudde He said where we nti buli began from, akola ekigambo kya Katonda whoever will aba w'amaanyi. is powerful.
Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Buli akola ekigambo kya Katonda aba w'amaanyi. Is a mighty person. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Njagala tubeere b'amaanyi. I want us to be mighty. Soma olw'e-15. Read verse 15. Yoweri 2:15. Mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni. Mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni. Mutukuze okusiiba. Mutukuze okusiiba. Muyite okuŋŋaana okutukuvu. Muyite okuŋŋaana okutukuvu. Sookolekerawo. Mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni. Blow the temple in Zion. Mutukuze okusiiba. Declare a holy fast. Muyite okukuŋŋaana okutukuvu. Call a scattered assembly. Bassebo ne bannyabo, guno omulanga gugenda eri bataata baffe abalina rediyo, abalina ne TV. Bassebo muzikozese bulungi. Muyite abantu mu bakungu okusiiba kaawa waabwe. Kubanga tetukyasobola kubakuŋŋaanya mu kisaawe Nakivubo oba e Namboole. Naye abantu mu bakunge mugambe ennaku nnya tugenda kugwa mu maaso ga Katonda. Tugenda kusiiba olwa kino. For this and this. Praise the Lord. Mukozesa access eyo gye mulina bassebo ne banyabo. Omukisa Katonda gwatuwadde ogwa rediyo zammwe ze mulina. Mugukozese bulungi. Naye si kuzimba bwakabaka bwammwe. Mukole bulungi olusiisira lwa Mukama luddemu amaanyi. Tukomyewo ekitiibwa kya Katonda mu lusiisira lwe. Ffe ejje lye, ffe ejje lya Katonda. Ffe tuteekwa okuza ekitiibwa kya Katonda mu lusiisira lwe. Naye ensi etunyoomye nnyo. Ensi etujereze nnyo. Tekyatubalamu n'akabuntu. Tuli mu lusiisira lwa Mukama mwe tukolera effujjo. Tuli mu lusiisira lwa Mukama mwe tukolera buli kye twetaaga. Abange bino bye biseera, bye biro. Mwe bataata baffe abafunye omukisa ogwo, mukozese bulungi media. Mukunga abantu. Luno olunyiriro lw'e-15 lugambe mufuuyire ekkondeere mu Sayuuni. Blow the temple in Zion. Mutukuze okusiiba. Declare holy fast. Muyite okukuŋŋaana okutukuvu. Call a scattered assembly. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Ennyiriri ezizzeeko jja zeesomera. The next verses you will read them. Kubanga akugamba n'abaana abato nabo mubayite. That call even young children. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. N'abaana abato nabo mubayite. That call even children. Bonna bajje mu kusiiba okwo. And they come in that fasting. Abange tukkakkane wansi tuwulire eddoboozi lya Katonda. Katonda atuyita tukomewo. God is calling us to come back. Tuve mu kuleekaana obuleekaanyi. Let us stop shouting. Katonda si munafu. Our God is not weak. Katonda si munafu. Our God is not weak. Nti yandiganyizza olusiisira lwe ne baluggala. That he would allow his temple to be closed. Si munafu. Is not weak. Naye yagenda okulaba nga kiyitiridde. But he saw when it was too much. N'aganya olusiisira lwe n'agamba kanjira nduggalawo muteeke eka mumale okwetereeza. Mukama yebazibwe nnyo. Nsaba ekisa kya Katonda kikuwa okutegeera. Ekisa kya Katonda kikuyamba okumanya kiki oteekeddwa okukola mu biro bino ebisigaddeyo. Kuba tuli mu biseera eby'oluvannyuma abooluganda. Tuli mu biro ebisembayo. Neeteeka okweteekerateekera okudda kwa Mukama waffe. Naye Mukama waffe akomawo atya nga ekkanisa ejjudde oluyoogaano? Mukama waffe akomawo atya nga ekkanisa ye ejjudde eringa akatale? Mukama yebazibwe nnyo. Ab'omukwano tukomewo gy'ali. Atugambye tuyuze emitima gyaffe. So si ngoye zaffe. Emitima gyaffe tugiyuze. Tuggyemu ebifaananyi byonna. Emitima gijjudde emirulu. Emitima gijjudde obutaagaliza. Emitima gijjudde ekko. They are having a lot of envy. Abange byonna byonna by'atugamba tuyuze emitima. And he's telling us to lend our hearts. Tugitukuze. And we clean them. Abange tusobole okusaanira mu maaso ga Katonda. So that we can be worthy before the Lord. Mukama abampeera omukisa. May God bless you. Kambasabire essaala. Let me pray for you. Eyamba omutima gwo okweteekateeka obulungi. Which helps your heart to ng'osalawo bulungi okuwulirira ekigambo kya Katonda kino. And you make right to listen to the word. And you do it. Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Our living Father. Njagala kwebaza olw'omukisa gw'otuwadde. Njagala okwebaza olw'ekigambo kyo. Teri kigambo kijja nga tokitumye. Nsaba Katonda wange omuyinza ebintu byonna. Kino ekigambo ky'otumye olwaleero, ayi Katonda, leka kikome ku basajja abo n'abakazi bonna abakiwulidde,
ayi katonda waffe tukole musango gyo ayi katonda waffe leka tuwanye emitima gyaffe okugiyuza mukama omuyinza byonna tujje mu buli bifaananyi bibaddemu ayi kabaka w'abakabaka tutukuze emitima gyaffe mukama leka n'olusiisira lwe tubeera mwe tukuŋŋaanira ng'ejje eryo ayi katonda taata olusiisira luddemu ekitiibwa kyo ayi katonda waffe omuyinza byonna tuyambe mukama okukkakkana okwenenya tuyambe mukama okukkakkana okunaazibwa gwe katonda waffe tetulina mulala gwe katonda waffe gwe tunoonya bulijjo era olwaleero ayi katonda waffe oyogedde gye tuli lino ekkondeere lyofuuye gye tuli olwaleero mukama leka ligonye abasajja n'abakazi mukama bonna abanaaliraba banaabaliwulira mukama wange taata bagonde okukola ekigambo kyo ogambye buli akola ekigambo kyo aba w'amaanyi nsaba mukama wange taata buli anaakola ekigambo kino abe w'amaanyi olusiisira lwo mukama ekitiibwa kyo kiddemu abantu bo babeere b'amaanyi mukama nkwebaza ku lwabo bonna bonna abatulabye era abawudde ekigambo kino bafuule ekyo kyoyagala babeere mu kristo yesu era omulokozi waffe amiina mukama abampeera omukisa. May God bless you.